Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Mbokoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange olunaku olwaleero nzikiriza nkutuuseeko amawulire agafa mu kika eky'Ekinyomo. Munnange olunaku olwaleero abanyomo balamazeeko ku butaka ekyasa mu Buddu. Bazzukulu ba Nakigoye abeddira Ekinyomo nga bakulembeddwamu jjajjaabwe omutaka Nakigoye Samusoni Nabbimba balamaze ku butaka bwabwe ekyasa mu Buddu. Minisita w'obuwangwa obulambuzi n'embiri ow'ekitiibwa David Kyewalabye Male yabadde omugenyi waabwe ow'enjawulo nkukulamaga kuno n'okutuuza tabamiruka w'ekika okutema empenda ezitwala ekika mu maaso. Omutaka Nabbimba yasabye Obwakabaka okubayambako okununula ettundutundu ku ttaka lyabwe eryatwalibwa aba National Forest Authority eririmu ebyobuwangwa byabwe ebikulu. Mu bubaka bwe ow'ekitiibwa Kyewalabye Male yasuubizza nti Obwakabaka bujja kwogerezeganya ne National Forest Authority okulaba nga banunula ettaka lino. Yasabye olukiiko lw'abataka olufuzi okweddiza ensonga z'okulamaga ku butaka bw'ebika lufulumyenga ne kalenda egobererwa kisobozese n'ebika ebirala okulamagako ku butaka bw'ebika ebirala banyikize obuwangwa bwabwe. Abange ago nno ge mawulire agafa mu kika eky'Ekinyomo. Ayi Katonda okuuma Namulondo.